ekitongole ekyokulonda kikabakaleeta mu parliament tukakyuseemu abantu okugenda okuvuganya basooke bakebera mitwe kubanga kijja tuwonya ebintu bingi. Bw'otunulira omulamuzi ensala gy'awadde ng'akugamba nti tosobola kujja wano n'ogamba nti oli yakozesa akabonero ka nuupu ng'ate okimanyi bulungi nti nuupu ambuleera oli wa Democratic Party wankulu. Ne mu byonna twebaza Katonda nti omusango tuguwangudde numwa nnyo nti abantu ba Mukono South bajiddwako obuweereza okumala emyaka 2 nga tuli mu kkooti tuweera ennemba naye nga n'abawaabira tasigamba nti nayagala kuwangula lwabula kulemesa bulemesa kkola. Naye nkusaba abantu bonna betwawangula babeere ng'abantu abalala. Kibule bamuwangula mu Mukono North teyita muntu yenna kuwaaba kugamba nti naaluluma. Kafeero bamuwangula enakifuma talina gwe yayitamu naga nawangu ntina alulume. Naye kati ekizibu tulina abantu abaluluma. Kkiriza emyaka 5 giggwe koleme butalulumira muntu mulala. Kubanga otunulira bambi musajja atugwe bakozesa nga alina bubeeza amululumiramu nga ye ng'omuntu ekyokukola talina. Ne mu kkooti bamuleese buleesa abadde agaanye okujja ng'agamba tufuna ng'omusango siguulira naye nga wali waaluluma ng'agamba era genda Kayondo tumulemese. Abantu bonna bakoppa abantu abalala abantu bangi be baawangula ne batalulumira mu bantu balala. N'olw'ensonga eyo twebaza Katonda nebaza nebaka bannange abatambudde nange abazze ne tubeerawo nga tuwangula omusango guno. Nebaza balooya bange nebaza looya wange Nalukoola akoze omulimu gw'amaanyi. Looya Nalukoola tumukozesezza ebintu bingi musajja wattu n'alekawo n'emisango emirala egiriko ssente empitirivu najja wano. Nebaza abaana abanominatinga baatuuka ekiseera musajja mukulu n'abagula nga buli omu amuwa obukadde 10 kujja mu kkooti kugamba ano nti nze saasayiningira Kayondo kubanga alina omutimba omubi ogw'effubitizi kubanga namuwangula. Naye abaana bange abanominatinga ne bagaana ne bagamba nedda ffe Kayondo twamuteerako emikono kuba ye mubaka waffe n'agamba kati buli omu muwe miliyoni 15 ne bagaana. Mbebaza abaana abanominatinga 10 abo. Nebaza abawagizi bange abatawedde mu maanyi buli seera babadde nga bajja ne bagamba tugwongeddeyo omubaka kaakati jangu mujja abantu ne bava empatta bagombolola ne bava empatta basekajja ne bajja balabe omubaka waabwe. N'olw'ensonga eyo mbebaza mwenna tugenda kutegeka olunaku olw'okujjuka okwekulisa omusango ate tutandike buto kaakati tulina okukolera abantu obudde bwe bamaze bungi nnyo naye tulina okukolera abantu ate n'akalulu ka 2026 tuddemu tukawangula bakuluno banaatuwaabira kuba tugenda bakuba envuunula bibye tuvudde wano n'amaanyi mayitirivu nnyo mwebale nnyo mwebalire. Kkooti egambye wangi ekyaki siina mutawaana ku muntu gw'empangudde simuyinaako mutawaana. Briefly mu luzungu kitegeeza ki? Kkooti zeetaddewo mu kyembuuza briefly mu luzungu kitegeeza ki? Briefly in English. Okay. I want to thank God for today because finally justice has prevailed. Though justice delayed is justice denied, but finally you have got the justice. I thank the judge because he has given this case substantive time, item by item, elaborating everything. So I thank the judge for such a beautiful judgment. I want to thank my team that has stood with me since we began this journey, since campaigns and up to when we began on this embankment of the court. My team has been there. My team has been with me. So I thank you very much. So today, finally, this case has been concluded. We are going to celebrate it. But the major thing is we are going to work for people of Mukono South because they have been denied service for the last 2 years. We have been moving in and out of court. Courts are always expensive. But since today it has been declared, we have won. We are going to start here and then to deliver and work for the people of Mukono South. Thank you very much. Basalawo ne bawawo Nalebo Kayondo akalulu ne bakamuweera ddala mu bujjuvu. Amuwere n'embya yafuna obululu 14 bamusinza obululu 2,200 n'ekintu. Kuno kubadde kuwere n'embya buwere n'embya. Nga nebaza abantu ba Mukono South ababaddewo ne mwami Kayondo ono kubanga omusango omuntu bw'abeera nga akuwere n'embya
akumalako n'ebyewungula akulemesa okukola effectively. Abantu ba Mukono South bazze wano mu bungi bamuwa akalulu kaabwe era badifendinze obuwanguzi bwabwe nga bayita mu Kayondo. N'ekyo njagala okubeebaza abantu ba Mukono South. Kayondo bwe mwamusindika eddoboozi lyammwe lyatumbuka mu palamenti. Kayondo yatukolera research. Kayondo ayogera n'ennyenje ne zikunkumuka. Kayondo awolereza si Mukono South yokka wabula awolereza Buganda ne Uganda okutwalira wamu. Kayondo si mubaka wa bulijjo talireejula. Kayondo mubaka wa ggwanga wa waggulu nnyo atumbidde mu bire. N'olwekyo aba Mukono South okujja wano okudifendinga obuwanguzi bwammwe kye mukoze gye kiri era twagala okubeebaza. Ffe nga ab'ekinywike nga bwe mutulaba aba Democratic Party nga bwe mutulaba tuli wano okurisivinga obuwanguzi buno. Tubadde mu bulumi wamu ne Kayondo nga buli lwatabeera naffe n'abeera mu makooti ng'awera ennemba tulumizibwa kubanga nga ttiimu bw'ebanga ebuzeemu omuntu omu ffe abaliyo omwenda ffekka nga tumwetaaga nnyo. Olwaleero ttiimu kakati eweze tugenda kuweerezeganya emipiira era tuteebe bulungi nga bwe tubadde tukola. N'ekyo abantu ba Mukono South mugere mu maaso n'okumuwagira mubeere mutima inna tuli nammwe era bw'anaabeera nga mulina kye mutegese tugenda kubeerayo na mutima nalwo na bbiri. Tugenda okujaguza obuwanguzi bwaffe si buno bwokka naye n'obujja tugenda kubutandikirawo nga bukyalaba anti konoweeka tokalira kolaki kusaabattaka. Oyo munnaffe y'anaamanya gye binaggwera naye nanti bagamba nti akeewa obulume kakunira. N'olwekyo akunire twamulabula n'agaana okulabuka. Bye yali aleeta gaali majaani atwononedde obudde ne Kkooti agyononedde obudde. Naye ekyokuyiga kye tufunyeemu olunaku olwaleero nammwe bannamawulire kye muteekwa okumanya nti ekisinde kya people power kyali kyaffe ffenna si kya kibiina kimu. Ekisinde kya people power kyaffe ffenna naye ng'osobola okubeera mu kibiina kyo n'obeera owa people power ne Kkooti ekipronouncing muwulidde bannange bannamawulire muteekwa okukimanya. NUP kibiina kirina umbrella nga DP bw'erina enkumbi. Ono yali agezezzaako okuwuddisa Kkooti ng'agibuzaabuza ng'ayagala kubuzaabuza n'abalonzi baffe nti waliwo ekyenjawulo kye twalimu. Kkooti emudisprovinze. Ekisembayo nga Honorable Kayondo bw'agambye okuwangula abantu abali mu kuvuganya NRM nga tulinganga nseenene ekyo kikome. Abantu abakozesa abantu abali mu ffe naye ne baagala okuzoganya ffe baba bayamba Museveni kutojjera. Era njagala okubategeeza nti okukozesa omuntu owaffe okutaataaganya mission ey'okukwata obuyinza omuntu ekisooka ensonga ze baleeta wano nsonga za byakuwandiisa eyeesimbyewo kye bayita nomination mu Lunyaanyimbe. Ekisinga obukulu kiri okwo nga bagamba nti okuwandiisa kwa client wange Honorable Kayondo kwali kulimu ebirumira kyokka nga balina kuwaaba mu kakiiko ka byakulonda naye obunafu bwabwe mu ntaputa y'ebintu tebaatwala kwemulugunya kwabwe mu kakiiko ka byakulonda. Mu kkooti eno enkulu balina kujjayo nga bajulidde bujulizi naye baalinda ne bajja wano kkooti nga terina buyinza kuwulira nsonga ezo. Awo kkooti ebakubye akaga n'ebagalamiza mu ngeri eyo. Obusonga obulala bwe baleese nti ate waaliwo okubalemesa okutambula kyokka nga gye bagamba gye babalemesa okutuuka si gye baalina okubeera mu kiseera kya kampeyini. Ekirala nga bagamba nti omuntu wange yawa enguzi naye nga n'abajulizi bennyini bakontana. Omu agamba namulaba ng'agaba ente, omulala n'agamba nti ate nze namuwulira ng'ate bonna baali ku mukolo gwe gumu. Beewuunyisa obujulizi nga bwe baleeta bagamba nti oli yaweebwa enguzi kyokka nga gwe bagamba yaweebwa enguzi yali yafa dda ng'ono omugenzi eyali aziikibwa ku olwo tannaba kufa. Kale na bwe kityo nga kyewuunyisa butya omufu bwe yavaayo
atajje Kayondo amuweeki enguzi na bwekiti ebigambo ebireeteddwa wano omulamuzi tasanzeemu nsonga era omusango gubadde mwangu nnyo naye ayagadde abatereeze bye bawaayirize bimu ne bagamba nti obululu bw'okulonda bwajja kikeerezi naye ate nga teboolesezza ddala bwe buba bwajja kikeerezi ani ataalonda wadde bwajja ekikeerezi eyo gye boogerako era baalonda paka ekiro kubanga baalina obbawa obudde ekirala si gwe male wekka nti gwe yanyigirizibwa wabula n'ono yakola ki yanyigirizibwa kuba teyayagala bujje kikeerezi ne bagamba nti ono owaffe yawuddiisa abalonzi n'agamba wanuupu kyokka nga ate bakimanyi bulungi nti ye yali kwambuleera ono yali kuki ku nkumbi tebaaleetayo yadde omulonzi ow'ekitundu okwolesa eri kkooti nti yawuddiisibwa n'atalonda muntu gw'ayagala kyewuunyisa nti bano batumalira biseera kwagala kutuwa ttutumu lya bwereere toyinza kujja mu kkooti ng'olina obujulizi bwa lusuluuju sinakindi nga tewali omulamuzi abakubye nnyingo ku nnyingo ate oyo omulamuzi yasoma nnyo ate mugezi tebalina we badda ffe tubalinze bwe baba baagala baddemu beenyanyamule bakaayane bakube ensawo yaabwe kubanga omulamuzi alagidde batusasule n'otusasula ku nsaasaanya era ngenda kuwakirayo nti wange amagezi nti abantu ng'abo basaana okugobolola ettumba lwaki baagala okwonoona obudde bw'abalonzi abalonzi bakugaana ne bakuwa obululu butono nnyo bwa lusuluuju ate gwe weekakaatika ogamba yeggwewe yalondebwa ekitali kituufu yali munafu nnyo omuntu oyo nga n'ebibe tebimuwulira ng'ayogera talinaawo nsonga avumbeera atazze wano okuwuddiisa kkooti tumukompodde bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala tumusasabudde tumukubye ekikompola ky'amateeka kyakubaganyako birowoozo ate ekirala akaana bwe kabba sukaali n'okaleka enkera kasitukira mu TV kati gwe bawooza mbu tuli opposition ku opposition naye ng'oli amenya obw'amateeka amenya amateeka n'omuleka bulesi bwotyo enkya bagenda kutta kalumba kalyankolo ono waliwo munabyabufuzi yali amulumba obubi ennyo singa tetwavaayo kuyimirira singa takyalina mulamu okitegeera so ate nga yakolera ekitongole kya gavumenti kuona akolera New Vision so ate yali amulumba nga naye ali mu gavumenti so singa yasirika n'atekubira ndulumba olw'okuba nnumba ali mu gavumenti singa takyalinawo so bantu mwenjagala mbategeeza ekigambo kino nti ekintu kyabayita obumenyi bw'amateeka tulina okiprosecuting okutuuka ku nkomerero era waliwo wano kyempulidde omulamuzi ng'ayogera n'agamba kakati bino walina biropa eri mu kakiiko k'ebyokulonda obumenyi bw'amateeka oba obumenyi bw'amateeka wonna woobusangidde wobuwaabirira azongaazi omukisa gukyakola ki gukyaliwo naye katugere tusome judgment eno saagala kupreemptinga biri mu judgment kubanga mbadde siri attentive nnyo olw'okuba nti ndi mulwadde nzize embeera ebadde nzibu naye nga mbadde nina okubeerawo kulwa abantu bange bamukono south abampa obululu bwabwe gezaako bafutyankano babuzabuza bw'abanga awulira nti obuyambi bwe bampa bumuluma agenda abagambe baleme kuddamu kumpa naye nze manya abantu ba mukono south bampagirira ddala financially mu mbeera yonna bampagira